بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. baganda bange mwenna abebbeyi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atukazeeko naffe amanya ago agaba tusookawo ya Allah, n'ebyo bye tugenda tukola ya Allah abeere nga abitusasulamu empeera nga nnungi, atuteeke ku mirimu emirungi egimusanyusa ya Allah. Amanya gaba abalongoofu abaatusookawo mazibu gakukolerera olw'ensonga nti bo tebaanoonya ssente, bo baanoonyanga kusanyusa Allah tabaraka wa ta'ala. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuteeke mu abo baganda bange mwenna ne bannyinaze mwenna abawuliriza ku mulundi ogwasembayo. Twakoma ku Abdul Muttalib nga avuddewo ne banne bonna bagenze, era ne tugamba nti bwe yali agenda yasooka n'afukamira mu maaso ga Allah ku nnyumba ye n'amusaba n'agamba ti omusajja ono situjja musobola ya Allah, naye mututaase. Era bwe baamala ne bagenda ne batindika ne bwekweka mu nsozi, era oluvannyuma lw'ekyo ekyo kyali kitegeezezza nti ebintu byonna babirekedde Allah tabaraka wa ta'ala. Abajaasi bonna kati ne beetooloola Mahmudu. Mahmudu y'enjovu eyali esinga obunene era ye yali ekulembera enjovu zonna, yali eyitibwa Mahmud. Ne bagikuba emiggo, ne bagifumita ebiso, ne bakola ekisoboka kyonna nga tevaawo, egaanye okuvaawo. Buli we baagikyusanga ogenda mu luuyi olulala ng'etambula bulungi ogenda, naye buli we baagikyusanga okudda ku Kaaba ng'eyimirira nga tevaawo. Kyovula nti omubaka alayhi salatu wassalam yabagamba habasaha habisul fil, ayimiriza eŋŋamiya yange, ayimiriza eŋŋamiya yange. Yayimiriza enjovu za Abraha, yayimiriza eŋŋamiya yange. Ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama tujjukira bulungi mu byafaayo nti yakyogerera mu sulhul Hudaybiya nga Allah tabaraka wa ta'ala amuwadde amawulire ag'okuddayo e Madina. Basahaba ne banyiiga nnyo. Kati eŋŋamiya y'omubaka alayhi salatu wassalam kasita yayimirira n'abagamba basahaba nti eyayimiriza enjovu za Abraha yayimiriza eŋŋamiya yange. Allah tabaraka wa ta'ala bwe tudda ku Abraha n'enjovu ze, baali bakyabyogeramu awo abajaasi nga bibasobedde, enjovu zigaanya okgenda ku Kaaba. Allah tabaraka wa ta'ala awo yasindikira obunyonyi nga bukutte amayinja ga sijil mu jahannama, omuliro gwe bayita sijil. Era faja'alahum ka'asfin ma'kul, obuyinja obwo ne bubafuulanga ebisubi ebiriiriddwa. Kagendanga buli we kagwanga ku muntu omu kamufuulanga ng'evvu n'enjovu yaako. Naye enjovu ya Abraha yafuuka ng'evvu, naye ate yo enjovu ya Abraha yasaanuuka yonna n'efuuka ng'evvu, wabula Allah tabaraka wa ta'ala ye Abraha n'amulekawo n'agendanga asaanuuka mpola. Yagenda asaanuuka mpola nga avaako kibajjo ku kibajjo. Yatandikira ku bigere, ebigere ne bivaako, entumbwe ne zivaako, amavivi ne gavaako, ebisambi ne bivaako. Kati atuuka ku nju ye, Allah tabaraka wa ta'ala n'amujjulula. Allahu akbar. Qubath ibn Ashyam atunyumiza ti obuwufu bw'enjovu bwasigalawo okutuusiza ddala omubaka alayhi salatu wassalam ng'azaaliddwa. Marwani ibn Abdul Maliki bwe yamubuuza omu ku bakhulafa aba Umayyad, bwe yabuuza Qubath ibn Ashyam nti kuggwe n'omubaka sallallahu alayhi wasallam ani asinga obukulu, kyava amuddamu n'amugamba nti omubaka alayhi salatu wassalam ansinga obukulu n'obunene, nenze musinga myaka. N'agamba nti era nze namusooka okuzaalibwa, kubanga nzijukira maama wange ng'andaga obusa obw'enjovu. Kati ekyo kikulaga nti awo yajjuukirira nti asinga omubaka alayhi salatu wassalam obukulu. Aisha radiyallahu anha atutegeeza nti bwe yali ng'akyali mwana muto
yalaba omu ku abo abaali bajja balagirira enjovu nga zijja ne Abraha nga amaze okukaddiwa, nga Allah yamuziba amaaso ng'asabiriza, agenda asabiriza mu kkubo. Ekyo ekibonerezo ekisingayo bubi nga Allah kye yamuwa ku nsi kuno. Situmanyi kyagenda mubonereza, situmanyi nkomerero ye, naye Aisha ebyo radiyallahu anha byatunyumiza ku Abu Rughal. Kati awo olabira nti abo bonna bajjajja ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagenda bakola ebyamagero ebingi ebinene ebirungi, nekikulaga nti Allah yalina pulaani ye, yalina abantu bagenda ateekawo ng'omubaka tannamuleeta. Ekyo kikulaga nti yensonga nti Allah tabaraka wa taala yalonda omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'amaze omuteekerateekera okubeera omubaka waffe, era n'alaga ne layini ye omubaka sallallahu alaihi wasallama mwava nti tewali asinga lunyiriri lwe lwa kitiibwa nnyo yagalagaana mu nsi muno. Kyovula nti mu olutalo olw'e Hunain yagamba nti ana nabiyyu la kadhib, ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Lwaki? Abakuraishi baali bakyali bapya mu Busiraamu, kyava abajjukiza nti tewali kubuusabuusa, ndi mubaka wa Allah naye ate ndi mwana wa Abdul Muttalib. Oyo gwe musuusuuta, oyo gwe mwagala ennyo, oyo gwe mulabira ddala nti ekitiibwa kyammwe kitandikiraawo, era gwe mulinyisa, gwe mwogerako buli kaseera nti omusajja oyo wa byewuunyo, ndi mwana we. Ye musajja eyasaba Allah tabaraka wa taala n'aleeta obunyonyi bwa Ababil, omusajja eyazuula oluzzi lwa Zamzam, omusajja eyali yeeyamye okusala omwana we Abdallah amuweeye eri Allah tabaraka wa taala. Ate nga si ye yekka, laba taata we Hashim, laba taata wa Hashim, laba Qusay, baali basajja bonna ba byewuunyo. Era n'ekyamagero ekirala kyekyokuba nti Abdul Muttalib, kikulaga nti Abdul Muttalib yayagala nnyo era Allah, okwagala okuwaayo omwana we asembayo amuwe Allah tabaraka wa taala. Kati ate rabayo nti Allah tabaraka wa taala akikonektingira ddala n'akikwasaganya nti ne Ibrahimu alayhi salatu wassalam yawaayo Ismail nga ayagala kumuwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala n'amuyimirira nga bwe yeeyimirira Abdul Muttalib. Kati ebyo ebintu ebibiri ani yabikola? Si Allah tabaraka wa taala. Ezo nteekateeka za Allah azza wa jalla. Ekirala kwe kulaga nti Allah tabaraka wa taala we yaleetera Abraha waliwo Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yali asinza masanamu, ate nga Abraha mukristaayo, nga tewali asaanira Kaaba, nyumba ya Allah, kugikuuma. Weewaawo Abdul Muttalib yali mukuumi waayo naye nga tagisaanira mu bujjuvu. Lwaki? Lwakuba nti yali tasinza nannyiniyo mu bujjuvu, yali asinza masanamu. Yensonga lwaki Allah yaginunula. Kiki ekirala kye yanunula? Yanunula omubaka alayhi salatu wassalam nti ekiseera ekyo Muhammad sallallahu alayhi wasallam lwe yazaalibwamu. Oluvannyuma lw'ekyafaayo ekyo ekya Abraha waayitawo emyezi bwezi, omubaka alayhi salatu wassalam n'azaalibwa. Era oluvannyuma lwa Allah tabaraka wa taala okununula Kaaba, kiki ekirala kye yali akuuma? Kiki ekirala kye yali ataasa? Yali akuuma Amina, olw'ensonga nti yali lubuto lwa mubaka alayhi salatu wassalam. Nga Allah agenda kusindika omubaka, ng'omuntu oyo ye mubaka ng'agenda gikuuma, ng'agenda gitukuza, agiggyemu amasanamu, era yagigobamu amasanamu, oluvannyuma n'agifuula qibla, oluvannyuma n'akomyawo ekitiibwa kya Kaaba kyeriko olwaleero naawe ky'ogimanyiddeko. Kyekitiibwa kye yakomyawo Ibrahima alayhi salatu wassalam, kye yali agitaddeko, ekyo nga kitiibwa kiva eri Allah tabaraka wa taala, era nga kirabo eri ggwe nange olwaleero awuliriza.